warahmatullahi wabarakatuh. Mulungi ali ku mukutu gaffe ogwa Daily News Channel. Nakusaba nti tokowa kusubscribinga, tokowa kufollowinga, tokowa kulikinga. Erinnya Nabakoza Zaituni Lwasankijja, Mama Male as usual. Olunaku lwaleero ndina omwogezi w'ekibiina ky'abataasoma. Sijja kuwamu baleeterawo ensonga ntunuulizi wa nsonga za byabufuzi eziba zigenda mu maaso. Era aba atukubira ttooki ebiriwo n'ebigenda okugendera mu nsonga z'ebyobufuzi newankubadde nga mwogezi wa kibiina eky'abataasoma. Naye nga ye alabika yabugumizibwa kubanga ku bintu byayogera sisuubira nti bisobola okwogera omuntu ataasoma. Bannaffe abaleba omukutu guno balamusizza mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Amannya gange nze John Bukenya, ssentebe oba chairman w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya. Munnange ono ensonga zamulema okukwataganya. Naliko omwogezi w'ekibiina ky'abataasoma, naye nga ebyobufuzi bwe bikyuka naddayo n'ensoma ne tuteekawo ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya mu ggwanga. Era nga twagala bannaffe bonna abataasoma waakiri bagende basomeko, kubanga gavumenti yateekawo okusoma okwa bonna basome, olwo okusoma okw'abakulu. So twagala abantu babeere babugumyeko bafaanane ng'omulembe ogutambula nti gwabayivu. Tweyanza olunaku olwo tugenda kugamiriza ku nsonga zirimu amaddu nalukola bamufuukidde mu paliamenti ebiyitaayita bigamba era mwaba NRM abantu. Ensonga ey'okubiri gye tugenda okusinzibako ndowooza Matthias Nsamba ekipya kyeyatuumye Democratic Front nga tuzze kumala kiraga kifaananyi ki eri eggwanga ddala pati yo eya NRM okubanga omubaka alondeddwa abantu maanyi g'abantu naye bakyogera alayiziddwa aweereddwako n'okubusiima obumu obuweebwa ababaka ng'emmotoka n'essente zetutabuze n'omuteeka ne mu kyapa kya paliamenti eky'eggwanga. Naye kkooti neegayo nerangira negamba nti Nalukoola Erias Luyimbazi takyali mubaka olw'ensonga bwekirimu kireegeza mwenga aba NRM kirekawo pati wange. Mpozi njagala okubategeeza bannayuganda, nze ndi John Bukenya, fawunda wa NRM oba abamu ku batandisi ba NRM, NRA eri biwanvu gye biva, naye neetegeerera tebantegeerera. Nze nsigala neebuuza nti mu ggwanga lyaffe tuyina abantu abakwalifayinga mu bifo ebibaweebwa. Olwaleero eggwanga Uganda liyina abalamuzi, tuyina akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde, tuyina paliamenti eyeetengeredde. Lwaki ndeeta ebigambo bino? Nti akakiiko k'ebyokulonda kategeka era kalina amateeka ne kayisa okulonda, omuli okulwanyisa omutali gabanguzi. Kino kyalwatu mumwaki tulaga bannamawulire ng'owa NRM atambula agaba ssente. Kati NRM egamba etya nti tegabanguzi? Ekyo n'okissa wakkati. Nojja n'otunuulira nkulaza abantu pozisoni mutuzayitamu okugenda mu paliamenti. Akakiiko k'ebyokulonda keetengeredde kakola kalangirira ani? Paliamenti tujja ku paliamenti neerangirira ani? Paliamenti terimu bannamateeka. Kaakati ate kino kijjirawo anti Nalukoola kkooti emusingisiza omusango emuggyeyo mu paliamenti. Bannange bannabyabufuzi oba mmwe abakulu abali mu bifo ebyo mukole ebintu ebitali baddira ebitajja kululuma. Kati njagala okubuuza ddala
bwetuba nga tulina abalamuzi tulina ekkooti omulamuzi eyasaze omusango ogwo nti Nalukoola avayo mu paliamenti yaani nsuubira nti ttiimu ya Nalukoola yagenze mu kkooti eddako ejulirwamu kati kkooti ejulirwamu singa ekizuula nga eyasaze omusango guno teyabadde mwenkanya kitegeeza ki nti Nalukoola alina okusigala ki paliamenti oyo omulamuzi aba akyakola ki mu kifo ekyo benkugambye nti abantu bali mu positions ze batakwalifyinga okutuulamu ojja kwesanga nti omulamuzi oyo yennyini ng'ayina n'abantu bazaasingisa emisango nga tegyandibasinze kati ebyo byonna tusaba bikolebweko nti bw'osaba omusango kifuula nnenge va mu position eyo kubanga oyinza okwesanga osibizza n'abantu bangi abatandise emisango yes kati katulinde ekiva mu high court kijja tuwa ekyokukola kati bwe kivaayo nga tulina okuddamu okulonda faanekawo webale nnyo kakati bwe kivaayo nga ku mulundi guli nabagamba nti mwalabako bendera y'abataasoma nga yeewuuba mu nsonga z'ekawempe kakati bakizzeemu kubanga bino biswaza eggwanga nja kulagira abantu bonna balonde abataasoma uno wabakugira tebalonda tebakirimu omusango gwa Nambi yasinze kwesiba ku gundi y'omwangola kuba nnimi n'agamba mbu tebabalabululwa olw'ensonga abawagizi ba Nalukoola baasamba paketi ne batababalabululwe paketi bagisamba tebakuŋŋaanyiza ekifaananyi ekyali mu kalulu ako babamu nze nsula Kawempe was surrounded by soldiers abaali nga mulenja n'abatali kati ye Nambi yategeera atya nti bano abaasadde paketi baali ba Nalukoola baali basirikale kakati ebyo byonna tubitwala wali wa mulamuzi omusango gonna guwuliddemu nti gwalimu okugaba enguzi Nalukoola simu bamusanga oba bwekityo ng'ali mu kugaba enguzi mbuyagabira abalonzi twetaaga obutambi nga owa NRM bwe yali agaba ssente ne butambula twetaaga n'obwa Nalukoola babutulage kubanga njagala okubategeeza ono politics just yali awo gulinga mupiira twetaaga n'obutambi bwa Nalukoola babutulage ng'agaba enguzi tukakase tugambe nti addala kkooti yabadde empiira ebintu bituswaza ate byonoonye pate yaffe ya NRM era kino kuno kwe kusaba kwange pate ya NRM yaffe bwe bajeregambwe abo tebaasoma kubanga bw'oba tewakola siniya ya mukaaga ssemateeka w'eggwanga ludda olw'ebyobufuzi akubalanga ataasoma oba okoma mu siniya yakuna bakwetaagisa kye bayita equivalent certificate naye kati bw'otunuulira nnamba eyo gye tulina nga yeeronda ojja kusanga waliwo n'atumanyi kuwandiika linnya lye ova olaba nti ffe twabakolamu omulimu ne tubeera wamu eyagwa siniya 5 neyakola siniya 6 n'agigwa yenna agwa mu Amerika so mu mbeera bwetyo tusaba twagala okulonda kuno okugenda okuddako kubanga bano bonna biraba bye beetoolooleramu birina goolo ogimanyi bino omulandira naye ate bagamba nti ssentebe w'ekibiina kyo yali nga tagayo mubiro gino gyonna ssentebe ebimu babimuteekamu n'ojja kusanga nga si yabirimu nabo bayina ebigendererwa byabwe kulya politics wa Uganda yenna kulya era kyova olaba nti kati ffe tugamba tutya akalulu akajja akagenda okutandika ndowooza politics atandika mwezi oba gujja kuba gwa mwezi gwa mwenda oba gwatandikira wonna ffe tuli bbali ab'ekibiina pressure group gye bayita ey'abataasoma tulina kumala kgenda mu ndagaano bwe tukolera n'oyitawo kubanga amanyi tulina amaanyi agayisawo yenna abaasazeewo tumukolere kusaininga contract pressure group y'abataasoma nti yazze wano naye eri ku ndagaano bweti ne bweti kiri kye twagala endagaano gye tukoze ogituukiriza nga tumaze okuyisaawo omala okuyitawo ng'ogituwa naye ku luno tetujja kugwirana omusajja
nawe ogamba ogenda kujja mu musiro nawe ojja kujja kubogamya kakati kyenjagala okutegeeza kiriwo ekiti politics wa Uganda abasinga bagenda kulya namba esinga batono nnyo abalina ebigendererwa era nze kyova olaba nti naganye okugira ku tiketi yonna sibeera tiketi kuba nakizuula nga waggulu eri waliyo obulipo bwe bajja okuntega weesabe nga ndi ku ttaka nga ndi mu katego kati nze neemalirira seetaaga simaya send fund za mobilization biki owange seetaaga neemalirira ndi muvule neemalirira nja kwekolerera so mu mbeera bwetyo tulina okuzuukusa obwongo oyagala kalulu yes sayininga we bw'omala okuyitawo otuwaaki kyosuubiza abatuuze kyosuubiza eggwanga kijja kuba kiwe ekyo tigana kitulu era kati ffe temugenda kulaba bendera abataasoma tusimayo biri bye twetika ebipande abataasoma muwagire Museveni abataasoma mukolewo emuti Museveni asinga ku lwa NADC ku lw'enkulaakulana tetujja kubeerayo okujjako nga tumaze kutuula ku ki naye awo nga mubaate nze mpanda baate mulungabe yawudde ku pate anti pate yaffe nga bw'okimanyi naye ani agirabirira pressure group anti lindako pressure group ani agirabirira bagimanyiyo waliwo abatamanyi bataasoma ebipande bitwatimba eggwanga lyonna nakola ebipande 224 billboards ennene bweziti mu nnimi ez'enjawulo kakati toyinza gamba nti tokimanyi tosobola kati mu mbeera bwetyo tuliko mu naye ati babatirawo ofisi zirina okukolamu consultation lwaki temulina ofisi kwaliwo ekyambugo mweberawo ziti kyattundu polisi ekyattundu weebale nnyo oba mwagala tuukiriza kali nti ataasoma alina emputtu entondo neggulu oyogedde ku ofiisi ezo ezatuteerwawo naye bameka abazifunamu ziri ofiisi zikola byazo nze njagala okutegeeza nyinza okukulaga amabaluwa gempandiikidde ofiisi y'ekyambugo okubira ddala ng'erimu kati minisita Babalanda nga tewaliwo kitukibwamu mpandiisa amabaluwa okuva nga Kasule Lumumba sekuritale General Kyaddondo tewali kye bakuddamu omuntu gwe twali tufunye ekyaddondo yali omu Mukama Katonda n'amugirwa Mathias Kasamba ne musajja gwe twalabanga yatugamba bannange bulijjo tubawulira buwulizi naye tetukwataganye tugenda kutambula bulungi Mukama Katonda n'amugirwa naye ebisigadde tebituyamba kati tukimayo gwatwala njagala kutegeeza nti kati olwaleero bwe tubanga tuli mu politics oba abantu ab'amaanyi tewaliwo pressure group esinga y'abataasoma nze gwolaba wano olwaleero muddakisi lwaleero wano nsobola okwogera n'ow'Ekasese nenjogera n'owaagimani nenjogera n'owa Kotido nenjogera n'ow'Embaale nenjogera n'ow'Ebusiya wano wendi kati omuntu alina obukulembeze obufaanagana obwange sigenda mu bano baana sigenda Jeno mbadde nkugamba ebifo ebigabibwa Jeno abeera munene nnyo mu magye nange eno bantu ba bulijjo ndi Jeno bantu ba bulijjo kitegeeza nti nakutuula na Jeno munnange President Museveni ninakutuula na President Museveni ne mulaga kye tusobola okukola ne twewa amagezi naye zino ofiisi Kyaddondo tetugenda kudda Kyaddondo tugenda kudda Kyambogo bakole ebyabo anti situwawukanye ekituleetera okwawukana ku mugendo kyekiruwa nti bano abajja ne babuukira ekintu bo beefuula bannyini kyo ffe nga tugamba ti katuddeko wabbali mukole kati twagala bano abatatulabawo bakole bagende ku ground banoonye akalulu oba taasoma kati bubaga kibowa abantu beekawempe abantu beekawempe mbagamba kino nti naye ebiseera ebisigadde bimala okulonda omuntu ebiseera ebisigaddewo Kawempe yeeyonoona Kawempe yeeyonoona naye mubeere bagumiikiriza nti obudde bujja kutya era ng'akalulu kakoze ki kazeemu
mulaga amaanyi tekabekamu olaba luli kaali ate emigo kati bwe tugenda mukabona emigo kubanga yabakama yavuddeyo n'agamba like kooti egulwamu emala ennaku nkaaga sijja emyezi ebiri tugulayo emyezi emikeisayinza nalugula kigwero ekikwakukwandika bamala emyezi ebiri nga kooti egulwamu bwebatewadde ensala yaayo bagateeka obulungi okulala kati kyembuuza mu bulondo okwo gagenda kuba migo kumukutula tewali miggo njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga statement gye yakoze yavuddeyo neyetondera bannayuganda byonna ebibaddewo temujja kuddayo kulaba miggo anti kakati kyetulina okukola oba omukulembeze kyalina okukola ekigambo eki babayita political prisoners bonna afuwa akafirimbe bonna badde ebweru ojja kulaba eggwanga bulinyuma kubanga abantu banyina enyiike abantu balina ebibanyika famire zaabwe tebaziraba biki ekyo kijja kutereeza eggwanga naye omukulembeze yafunye okulabikirwa okukuba kulabikirwa okutereeza ekkubo lye kubanga kyeyakoze tekikolwa si kya buvumu nnyo waviddeyo okwetonda obudde tebuggwayo ati nze nkulaze abantu banyiivu tuli banyiivu nange siyinza kukyejjamu anti oli mukama wange naye njagala okutegeeza kati omusajja omukulu nganze okugamba nti abo omanye obutasoma kivumo naye nembwetikka batasoma muwagire Museveni nga nze sifaayo gwe ne bwonsekere ne bwonvuma kati omala okunnyonnyola obutasoma bwe neetisse nti bw'oba tewakola siniya ya 6 oba ey'okuna ba P7 bwe butasoma jangu nneegatteko tuwagire omusajja olw'ensonga eno neeno asobole okuyitawo naye nga mukyatambulira bwereere ati kakati kiriwo ekiti nti ekibiina ekyabataasoma okugambye twakyusaamu eri netukifuula ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya kubanga kyatandikibwa ku musingi gwa politikisi twakikyusaamu naye batuyita bataasoma ekikirimu kyekirwa ekikomyawo mwami Museveni okumundu singa babeera nga tukwataganye naye netumaze okutuula netumuyisaawo kino nkikubbirako nti twetaaga paliyamenti ya Uganda nayo n'ababaka be tunaaba tuyisizaawo balina okutuula ne bateekateeka okuwummula kwa pulezidenti Museveni bw'amala okuwummula n'atuula wali nga senior consultant omulundi guno singa tunaaba tukwataganye ne pulezidenti Museveni kubanga nga bwenkulaza ensizo n'ofiisi tugenda kuzizitamu netuyisaawo ababaka netunaaba tuyagadde okuyitawo kubanga ffe tuyinga limooti otajjoonagye netuyisaawo ababaka tugenda bagamba bino si kubasaba bateeketeeke mu kisanja kino ekitandika 2026 okuwummula kw'omukulembeze w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awummule mu mirembe adde wali mukati wali nga senior consultant eyebuuzibwa pulezidenti Museveni njagala okubategeeza si wakusindiikiriza busindiikiriza nga abasindiikizi oba kiki agende waliwo ekukoleddwa anti nedda wali oyagala atufuga atya anti kati nkulaga pulezidenti Museveni tuyina kumuwummuza mu mirembe situbyagala ebyo omuwummuza emirembe naye omusajja wetwakoye okulembera abantu abalinga abatabufu b'obwongo onaayagala kino yakala kino onaakola kino twetaaga awummule mu mirembe tumuwummuze mu mirembe eggwanga tusobole okubeera ngaolwo tumwebuuzaako naye kale ate yabyonoonye kasaba asajjudde ensonga zekyali ne mwami John Kenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya mu ggwanga lyaffe Uganda yes tuba tetukyayogera
nobeerawo embeera etatabanyiza naye kyenjagala okutegeeza nti politics wa Uganda kati wa ssente abagezigezi bakibala nti kanve afutuka muzigo nkugamba kalumwa n'agamba abantu nze ndi kansala kubanga amanyi okujerega amanyi okuvuma amanyi okusanyusa tajeti ye abalaka ssente kali nakutegeeza ku mulundi guli nti politics wa Uganda asaana ffe abasajja abeesobola abatakyatunulira buli busente bwakuweebwa nomanya ti kati ŋŋenda ku bantu bange bwe naaba mu kifo bwekiti nino mba nfunye n'obusobozi obusobola okubajja mu mbeera embi nembateeka mu mbeera ennungi n'ennamba esinga eyingidde politics nze njagala ombuulire nti politics mwami gundi mwali alina kyakolera abantu abasinga bonna bali mu kweddaabula kyova olaba nti ffe tubagamba nti ku mulundi guno nze nga mmaze okulonda kuwemuki nga mpulira eri ogenda kufuna obukadde 3 oba zonna ze bafuna buli mwezi nkugamba nti mala kusayininga agulimenti yange tonzezamu ebyo ekitegeeza nze kitegeddemu ekitegeeza nti abantu bano abajja beesimbawo tebakyali ku mulamwa nedda kati njagala ombuulira ababaka be tulina bali mu 5 mu bameka bakolera kyeggwanga Uganda babaka 5 simula 5 oba 3 amateeka bwe gayita Museveni nga yalina eziba lino jukira nti bayongeddeko ne district endala 2 kati ababaka bajja kubeera nga 5 mu mmeka eyo lwaki nzijukira ku biseera byoboti twalina ababaka aliwo ba 37 naye nga bakola omubaka ayimirira mugamba nti oyo gundi naye kati ababaka 10,000 ne bw'obateekawo buteesi wadde nange ngenda mu paliamenti kubanze nja kuyingira naye nze ensonga entwala mu paliamenti njagala okubategeeza bannayuganda abanogenda okunonde aba Busiro East ekintwala mu paliamenti bannayuganda obwavu bwe mukaaba bannabwavu bututta omanyiko buva education system nfu omwana asoma ebitaliiwo mwana kati muzukulu wange male olina omusasuli akakadde ka ssente buli myezi 3 kubanga yebeera ttaamu n'otambulira mu mbeera eyo n'olwana paka ku university n'atuuka ku university nga byasomye tebiriiwo Uganda new curriculum teyamba terina weeyambira mwana terina kyegattako njagala okutegeeza nti nze nakutegeeza ku mulundi guli nze nasaba new curriculum oba okijjukira bulungi nze nasaba new curriculum nti new curriculum gyenjagala nagisaba 2011 nga kyenjagala okukola kyekiruwa nti omwana w'eggwanga ekisookera ddala abaana balina okusoma okukyusa ebyenjigiriza ensoma nfunye omukisa n'entambulako ntambula ensi zetwegomba zi China Japan abali ku lukalu olwo mu 1970 bakyusa education system ne bava ku y'abazungu ne badda ku yaabo mu kisaakinga ku Google mujja tebituyamba bo bali ne batandika okusoma ebyabwe Napoleon ye Uganda alina product musoma Mississippi ng'omuntu omusomesa Mississippi nga tamanyi ne ku River Nile takola ki tamanyi nayo River Nile eri wano ne asoma Mississippi so bannayuganda muzuukuke kyenjagala bakyuse kati gwamye nasaba new curriculum nebyo nali njagala okutereezaamu si bibakola kati nakubulira lwe nabuuza mutabani wange ne mubuuza new curriculum nangamba nti new curriculum simanya just to prevent problems bwakitwala ne tecreatingawo mirimu nali nina kyenjagala okubasomesa new curriculum bwe nagisabira 2011 naye baatyo kubanga nali ndi mu bataasoma tuneebuuza tutya ku bataasoma nitwala ebiteeso byabwe ne bakola ki ne babigaana ne baleeta eyaabwe eno etayamba ekyali mu kubonyabonya bannayuganda kyenjagala okintwala mu paliamenti ekiteeso kyange ekisooka oluyingira paliamenti abaana basome education system bino ebisomebwa okutuuka mu primary 7 omwana okuyingira senior 1 owa Uganda alina kutandika kusoma mulimu asome emyaka ena gino senior 1 senior 4 ng'omwana ayize omulimu afune certificate ye
ng'asobola okubeerako kye yeekolera. Bw'aba ayagadde okweyongerayo waggulu agende naye ng'asoma mirimu, kubanga njagala okutegeeza nti tewaliiwo mwana abeere muzzukulu wange oyo nze bw'aba azannya obuzannyi ng'alina by'azannya nsobola okugamba nti ono ajja kukola kino ajja kukola bw'ati. Abannaffe be tulowooza nti bakitalo nnyo bo kye batunuule mu mwana ne bamuzimba ekyo tebamulabamu. Oyinza omumusanga muzzukulu wange oyo nga mu kusamba omupiira tebatawaana na bino bikoosi birala bamusapootingamu ekyo kyebakoze omuzadde n'otamenyeka n'omwana ng'atuukiriza okuyitibwakwe kolingiye mu ekyo. Naye okusoma kwe Uganda abantu baavuwadde, bannayuganda mukyakaaba obwavu, mukyasasula obukadde n'obukadde, naye abaana bammwe nga bye basoma tebiriiwo. Ati nga tukyali mu nsoma eno terina makulu. Nze kati mutowo omulaba akola konvaata, akola amasannyalaze wa senior 2 kwegyo emyaka anti nabimuyigiriza nze mbimanyi abikola fridge biki era senior 4 agenda kutandika kukola biri ebirala ebyemirimu. Kiruma nnyo omwana asomye ku university n'omusanga mu mobile money n'omusanga ku bodaboda. Mobile money oyinza okulaba nga akyusa ssente naye kuli kukyusa kisente kuba ganga agaba kyenyi kwata zino mpazi n'okulamu kubanga agaba kyenyi. Naye omwana atutte emyaka ena ng'ali ku university ogenda mu mobile money tewali kyakukola we mulimu oguba guliwo. Ate nga mukadde we abasinga be babawa ssente kubanga omwana byasomye Uganda tebiriiwo. Tukyuse education system eggwanga lijja kuluma. Nammwe mujja kulekera awo okukaaba obwavu. Ndiine mwami John Mukenya sendero w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma kusa n'obutamanya mu ggwanga yatu Uganda munyiivumuko ku kikolwa ekyakoleddwa kkooti ya Uganda okujja Erias Nalukola mu kkooti. Naye ekimmanyi Nalukola agenda kujulira kyekiddako ekyewuunyisa bw'olaba okuwaayo okwemulugunyako Kawempe eddamu okulonda oba nedda. Ekyokubiri okubeeramu okulonda kuggiddwamu ab'e Kawempe ku mbongo ze baakubwa banaddamu okwesimba mu kalulu. Mwami John kugaayasa bukudde ekibiina kyatumye ku Green Party. No, it's Green Front, Democratic Front. Yes. Naye ekibiina kino kirekawa opposition muddala. Njagala okutegeeza nti e Uganda tetulina opposition. Kati mu mufunze ekibiina kino kiri okuba tekyatondeddwawo kyeyungudde bweyungu kyekina kyekigenda kwongera ku politics wa Uganda. Ati politics wa Uganda njagala okutegeeza nti yenna akomekkereza alina ggoolo gy'ateera. Naye twetaaga kati ebibiina ebijja tusooke bituwe manifesto zaabyo tumanye nti abantu abajja be bano bagenda kukola bino baagala kukola bino. Twetaaga manifesto sijja gamba nti netwatongoza twetaaga manifesto yakitongoza kubanga mukono yagambye yalangiye ekibiina era n'agamba si manifesto mu Uganda zigenda kusabulwa mu maaso ajje naye ebibiina byonna ebiriwo njagala okutegeeza nti lwaki ffe tuvudde mu byobufuzi ne tudda wabbali. Gavumenti yange yennyini eya NRM emanyi nti abataasoma webali bangi n'akatwala petitions eziwera mu paliamenti nga nsaba abantu bano omulundi guli ogwasembyeyo twagenderawo ku mwezi ogw'omukaaga omwaka ogw'epaliamenti tetwalayo petition n'olwaleero tenaddibwamu era ndi mu nteekateeka ez'okuwandika reminder nti paalamenti omubaka yenna ali mu paliamenti ya Uganda kino nkisaba baganda bange abali eyo abataasoma kisabe nga toli mukambwe waliwo obukambwe bujjira nti bano batukozesa nkugambye bakufuula amadaala mu nnaku 3 yafuna obukadde 3 nezisingawo gwe wasiiba ku musana nkube kuba onoonya kalulu kuddamu bakola tulina kumala kutuula ku meeza nateekayo petition naye tewaliwo mubaka n'omu yavuddeyo kugiteesaako kyabannange abataasoma bano tubakole tutya
omukulembeze w'eggwanga yennyini alina okusoomoozebwa okugenda omusisinkana oba kwasanga bwe yasisinkana abaami n'abakyala abasuubuzi abagagga ababeezezaawo eggwanga abasasula emisolo yasooka kunoonya asobola kuvuunula luzungu luzza mu Buganda tewabeerayo alina omuyambi gwe bayita Hillary Kisanga yali avuunula ensonga eyo kitegeeza ki nti abataasoma bakyalina ekibabulamu nabo beetaaga batuuke wali si kuzimba butasoma waliwo abatakyasobola kuddayo kusoma naye nga nabo beetaaga okubeera nga balina omuntu aggusa ensonga zaffe olwali bw'otunula omukulembeze w'eggwanga gy'ayita yonna kati abadde atambula ku nsonga afolinga oba agoberera ssente za PDM ze yasindikaniya bw'atuuka mu kitundu ekyo asooka kunoonya asobola okuvuunula oluzungu okuzza olulimi lw'ekitundu ekyo kitegeeza nti obwetaavu bw'abataasoma okubatiikirira n'okubamatiza ebitambula mu ggwanga bwebiri ne paalamenti ababaka be twateekayo tebakikoze kuno kwe kusaba muganda wange ali eyo andaba bw'oba walonda wa NRM nga talina kyakoze kukakasa londa wa NRM mulala bw'oba oli wa FDC nga gwe wateekayo talina kyomulabamu londa mulala gundi nuupu londa mulala ababaka bonna tulina kulonda balala kutereza ate tubafunyeemu ki era mu nsonga eyo nga tumaliriza nti ffe tuli mu Kamooli atwetaaga jje gye tuli tukole endagaano tugenda kukola kino twagala kino naffe tubafunemu tukoyo okufuuka amadaala famire zaffe ne zitusekerera wewagira gundi wewagira kino laba kufaanana okitegedde tumanyi tulina ssente naye nga ssente tweyiya mu mbeera zaffe okubeera osimu byabufuzi Mwami John Kenya kuba mu batuusaako naye leero payipu gyabaddemu nange sobedde ndina wakola zaidi lwasa kujja mama male wera bya kusubscribe na gwaffe guno ogw'amaanyi ku like nga saako n'okusharinga